Honorable Segrinya has fought a good fight, and Segrinya Mohammed, Mr. Update, he has served humanity. He has been there for everybody, and he rose from grace to grace. If he tells you how he came from Masaka, how he boarded a Matoke truck, you will not believe it. Segrinya has come from very far, but we must thank God that he at least achieved what he wanted. And his humility speaks volumes. How we could learn, if we could learn something from the late Segrinya, it would make a change in all of us. When you hear that within those few months that he made an impact in Kawempe, he made an impact in his community, he made an impact in this country, then you must learn something. Find means of helping the children of the Honorable Segrinya. That is one. And then two, I know as members of parliament we have a norm of contributing to members who have died. I pray that as members of parliament, each of us contribute 500,000 and we get some money to support the family, especially the wives of Honorable Segrinya, to take on the mantle that Segrinya was taking on. The children of Segrinya. Right, Honorable Speaker, for me, if that is done, I will be a very happy man. Well, Right Honorable Speaker, I sincerely appreciate your concern that when you persuaded members to contribute, we spoke in tongues outside. Well, I appreciate that. Actually attacking me. Yes, I appreciate your concern and it's regrettable. Right Honorable Speaker, Honorable Segrinya has served here 4 years. The difference between him and the Right Honorable Oulanya is that he had served here for several years, and therefore his package was big as a person. And as a Right Honorable Speaker, he also had an entitlement as a fallen Speaker of Parliament. Honorable Segrinya has only been here for 4 years, did not even have time to invest for his family. You can imagine the burden that the family is going to have. I've calculated, Right Honorable Speaker, if each one of us here sacrificed only 300,000 shillings, the family would collect 150 million shillings, which is good enough for them to be able to invest. I therefore would like to persuade my colleagues that we amend the motion to include that members of parliament, each one of them, of us, contributes 300,000 shillings as a package to help the family of Honorable Segrinya. I submit. You better convince Honorable Duru to support, because I don't want to be taken to court. Supported by Hassan, by Honorable Chivumbi, by Honorable Asumani, by Honorable Abudu, by Honorable Seungu, by Honorable Elijah, Honorable Zake, Hildaman, Ethel, Madam Teacher, by the whole opposition. Kitalo ddala ekya muganda waffe Segrinya Muhammad omubaka wa Kawempe North. Nga Secretary wa Buganda Caucus nali kumpi nnyo era nafuna omukisa kubanga omugenzi yanjagala ne twogera ebintu bingi nnyo ebyenjawulo, naye kyasinga okungatta naye kyekyokuba nti nno nayimirira naye mu musango gwe kubanga bwe yajja wano mu parliament bigambo bingi ebyali bimwogerwako tajja kulayira, bajja kumukwata olw'okubanga ya forging ebiwandiiko ebyokusoma. Kati ne neebuuza omuntu gwe bawadde akalulu ne bamugazeetinga ng'alangiriddwa ng'afunye obululu bungi nnyo, lwaki ddala kituufu abatalayira? Awo nno niya yanninnya ku mutima ne mbeera kumpi naye ne tusobola okuyita mu kabbinkana ak'okuba nti naalayizibwa n'okuba nti nno ensonga ez'emisango bambi nnyimirira naye tusobole okubeerako ne we tuziggusa. Omubaka Segrinya yali mulambulukufu, naye ng'obulambulukufu bwe buva ku mwoyo, naye nga ku mwoyo gwe oteekeddwa okumutegeera obulungi.
namwewuunya nnyo bwe twali mu nsonga ez'omusango naye n'asooka okutugamba nti ensonga gye tuteekeddwa okutunuulira erina kuba nti nno ebiwandiiko eby'okumusavinga mu kkooti tebaabiwa ye wadde baali bamuvunaana omusango gw'okuba nti nno talina biwandiiko bya kusoma. Yakiyimirirako n'akitujjukiza nga buli ssaawa n'atugamba ensonga ye teri ku biwandiiko bya kusoma, erina kubeera ku lwaki ye mwennyini si gwe baawa empapula. Baali badde ye mwennyini gwe baasavinga empapula ezo eza kkooti. So nendaba omuntu eyali omwesimbu mu kintu naye ng'ate amagezi ge asobola okugajjayo ate era n'abeera n'obumalirivu obuyimirira ku ekyo newankubadde gw'oba oli ku sayidi ndala. Ekirala kye namulabako bwe bumalirivu obw'okubeera nti nno ekintu kye yali ng'ayagala yakikkiririzaamu. Abantu bagamba nga tajja kulayira naye najja wano n'agamba nina okulayira era n'alayira. Abantu ne bagamba nti nno tajja kubeera nti nno aweereza abantu baba Kawempe North, tajja kusobola naye era yateekawo embeera ffenna gye tututte olwaleero okulabika nti nno tumukkiririzaamu olw'obuweereza bwe okuzimba eddwaliro be bamu kubasooka okuleeta ambulensi ate n'atagikomya bukubeera bubeezaawo naye neebeera nti n'okutuusa olwaleero etambula nga n'omulambo gwe gusobodde okutambulira mu ambulensi eyo esobodde okuweereza abantu. Naye ekisingira ddala obukulu Ssegirinya alaze ekifaananyi eky'omuntu atalina nnyo kyali naye n'afuuka ensonga. Kye kijjayo obumalirivu bwe n'okuba nti nno asobola okuyimirira ku nsonga gy'aba ayagala. Nti yali talina nnyo kyali naye n'asobola okuyingira mu palamenti y'eggwanga wano ate n'abeera nga taliimu bubeezi naye nga mututumufu mu Buganda mwonna n'ababaka bonna 557 nga bwe tuli ne babeera nga bamumanyi ate nga babaka bangi nnyo tebannaba kumanya bannaabwe n'okuba nti nno tetunaba kubayiga bulungi naye ababaka bonna bamanyi Honorable Ssegirinya Muhammad babadde bamwenyumiririzaamu olw'okuba nti nno abadde mwangu ate ng'ali ekyo kyakkiririzaamu. When someone faces challenges, many times even your family can abandon you. Ssegirinya and the Honorable Sewanyana were incarcerated. I went to Masaka where they were brought to court. I went to Luzira. I went to Chigo. He began to be sick, and I went to Nsambia. I went to Nairobi and Lubaga, and those two were constant. Thank you so much for being there for Honorable Ssegirinya. Right Honorable Speaker, I met Ssegirinya when I was still a journalist, and this is what I wanted to say about Ssegirinya. The Honorable Ssegirinya was very authentic, he was real, he was genuine, he was honest. Honorable Ssegirinya akyewuunyisa nti enkola ye ey'emirimu ebadde ya njawulo era ya nkizo kubanga ye muntu eyateekawo peesi kwakolera emirimu mu mwezi ogumu ogwasooka mu paalamenti ate era teyatuula mu paalamenti okusuka ebbanga eryo naye n'avaayo n'akola ebintu lwakuba abantu bazibu nnyo emitima gy'abantu tegitegerekeka era nze mbaweereza oluyimba lwa Kamiliyoni nti basiima ogenze. Ssegirinya bw'abadde ng'akola emirimu gye gibadde ginyirizaamu n'abakulembeze abalala mwatu ne mu paalamenti nga bavaayo ne bagamba Ssegirinya akola ebintu by'atalina okukola, atumulisa, atulabisa bubi, ffe batulabanga abatakola, n'abamu ne batandika n'okumutikka baketi y'obuso okumumeta enziro mbu sente azijja wa Salimu Sale, azijja wa Museveni. Kaakati ate bwe yafudde kibi nnyo nti abasinga ate be bafuddeyo okucelebrating enkola ye. So ye muntu abadde akola ekintu ekituufu ekiyamba omuntu wa bulijjo nga tafuddeeyo ku byogerwa era bannayuganda balwengawo nnyo okutema ebigambo ku muntu kubanga Ssegirinya yandibadde sente tazijja wa Museveni, yandibadde tazijja wa Salimu Sale, ate n'abanga afudde mu nfa bweti ng'alina ennono z'obufuzi zonna. Honorable Ssegirinya y'omuntu awuliriza omuntu yenna nga teyeekwasiza eddala lyaliko oba yasoma oba teyasoma. Abadde n'omutima omunene oguyamba nga ewuwe tewavaayo bamulekwa ne bannamwandu. Honorable Ssegirinya abadde muntu naggwano nga ye anoonya n'okunoonya ebizibu ebiruma abantu be n'agezaako okutambulira wamu nabo. Abadde nga wa kibiina ekya National Unity Platform naye nga teyeekwasa bya kibiina ng'akola abantu bebaagala. Twagala abakulembeze ng'abo mu Uganda naye mu njogera yange fulo ya Parliament ebusi yatukkiriza nti omuntu owanaggwano nga Ssegirinya bw'afa asigala ayogera ne Katonda. Ne musaba nti Honorable Ssegirinya abuulire Katonda embeera bannayuganda gye bayitamu nga si nnungi nnyo
naddala mu mateeka ng'okutwala bannayuganda mu kooti ez'abanaamagye. Ekyo tulabira ddala nti kibeera kizibu ate kizito. Awo nsabidde nti Mukama atuyambe awe Sipiika wa Uganda ne Komishoni ya Palamenti omukisa ku lw'ebirungi n'okujjanjaba Sseggirinya kwe batutte ekiseera nga bakola. Mukama basasulemu ekisinga obulungi. Asobodde okulekawo omukululo ogumuleetedde okwagalwa mu nsi yonna n'okuba ng'erinnya lye ebe eggwanga lyagudde mu kiyongobero bwe lyawulidde amawulire ag'okufa kwe. Kino eno nno ne bannaffe abalemedde mu buyinza oba abaludde mu buyinza balina okukimanya nti ebiseera ebisinga si bbanga ddene wabula kyokoze okuimpactinga obulamu bw'abantu b'okulembera, kyokoze okuteekawo ekyenjawulo mu buweereza bwo abantu basobola okujjukirangako. Bino ebibaddewo, okufa kwe, obulwadde bwe, byonna era birina okutulaga reflection. Gavumenti erina okwekuba mu ttooki neeraba etya bw'eyinza okuteekesa mu nkola enfuga ey'amateeka. Abantu baffe bangi battiddwa, abantu baffe bangi bafa, abantu baffe basanga okusomoozebwa lwa nsonga bail zibammibwa mu kkooti ne batasobola kujjanjaba, ne batasobola kufuna bwenkanya. Kati enkola ng'eyo olwaleero nga tuwolekera omu ku abo ba victims b'ebyo twandibadde tugisoosowaza nnyo ne tugamba nti katukyuse mu nkola, okuba nga tukyusa teri omuntu agenda kuddamu kufa kulwala nammibwa bail wabula agenda ajjanjabe nga tetuli tugamba nti ono oba ono, wabula nga tutambulira mu nfuga ey'amateeka abantu bafune obwenkanya n'eddembe lyabwe lisibwemu ekitiibwa.